Myaka gyange gye nsingidde okusomesa mbadde nga nina unique futures ze nkozesa mu busomesa bwange ezinnyambye n'okukola ebintu ebirala byonna nga bwe mbiraba mbikola. Bane nze ndi musomesa eyekkakkanya ennyo okukka wansi emyaka gyange gyonna egy'okusomesa. Bwe ngenda ne mbalaga ku sayidi yange nga ndi ne bakozi bannange mugamba omusajja ono aleleetinga n'abakozi be bulungi. Oba bwe mbalaga n'abazadde abasinga tutera okukwatagana era ne tusiimagana. Naye ndowooza ekintu ekisingira ddala obukulu mu busomesa bwange kyenvudde mbuwangaaliramu n'okuyitiramu, bannange nze njagala abaana. Njagala omulimu gwange, njagala abaana. Kuba abaana nze era oluba okunnengera bwe bati buli omu yenna n'ajaganya. Era tubateekako amateeka gatya naye bateroga nti Headmaster tulowooza ng'ekyo yakikkiriza. Ne tubaadresinga ku assembly oluba okujja wenga bakuba ebigere half day. Olwo basaba olunaku tulusomeko half. Nange nga mbasindika ewa pastoral oba ewa academics. Bannaye njagala abaana, njagala n'ebintu bye tukola ng'abasomesa. Naye ng'omukulembeze w'abantu oteekeddwa okuba ng'olina ebiyungo byonna. Relatinga n'abaana kyemulaba oba kyebasikaddiwa. Nze bwe ntuuka ku baana kabubeere bwa myaka 11 oba 12 bwe mbusanga ku byesuubo nange nga nkibuukira nga nkima nga mbonaabona n'ebyuma eby'okubiyitamu nga mbonaabona oba nadda eka ekiro n'enkekejja nange emikono. Wayita ennaku 3 mpulira ekifuba kinnuma nenga naatera okulwala ekifuba paka nezijjukira nti nepampalika ku byuma by'abaana. Naye ng'obadde nabo kati buli lwe bukulaba Headmaster, Mr. Kakiika, obwana obutono obulaba nga bukusemberera bubeera naawe bukola butya buli kimu. Era n'embeera nabwo nenzanya nabwo bwe bumaliriza bwe butyo mbugamba nti tugende mba housing. Okuhousinga kitegeeza kubutwa n'emutwala nga 30 n'emutwala ku kantini. Nendagira nti buli omu bamuwa ekintu kya mutwalo. Nensayininga voucher. Ne bumanya nti ne ku ssomero tulinayo taata. Pocket money yange yaweddewo voucher genda bakugulira ebintu bwe biti. Bannange abakulu b'amasomero n'abasomesa tulina okubeera n'omukwano ogwannamaddala eri abaana, si guno ogw'okungulu, ogwannamaddala. Era ekintu ekyo oluusi kindeetera obuzibu kubanga nze oba naakagoba abaana bali mu 10 na 10 naye ate olumala bwe buti abaana nga 8 ku 10 mbakomyawo. Wanga nze sikkiririza nnyo mu kupanishinga behavior. First of all, abaana babakyali baana. Okujjako yeenyigira mu kintu ekibi ennyo. Nze omwana kasita abeera remorseful ne yeenenya kyakoze. Muwamuko time kubanza okusooka olw'okugoba olowooza tolidda. Nkugoberawo si bakutwale bakadde bo ne beegayirira no ne sikkiriza. Ne bwayita weeks 3 nga ntandika okwogeraganya nabo. Wayitira omwezi ng'omwana ategedde ensobi ye nga muwe ekibonerezo ekyokukorekitinga behavior. Essomero lya Vienna lyonna lijjudde emiti, bazadde n'abaana be bagisimbye. Ebibuli byonna ebijjudde mu Vienna. Abaana sikiyita punishment, abaana okukorekitinga behavior nkulagira okwata ensuuluulu osimaawo naye nga nkuteerawo ebidomola n'abakozi nga bakuyambako. Naye osimba ebimuli, mukadde wo n'aleeta ebimuli oba emiti ne tusimba eyo ne tugiyita heegi ya gundi. Nti lwe yasobya twamukorekitinga behavior ze bwe tutyo. Kale bannange tubeemuuko kye tuyiga bwe mundaba eri mu bulimi abasinga mwebuuza abakozi osobola otyo bayisa bw'oba osobola okuyisaawo abaana nze bendabirira abaana b'abagagga n'omalako nabo kati nsomero ndikulidde emyaka 17 n'akasomesa emyaka 35 naye nga 34 ku jjo gyali masomero agali international schools. Omanya nti omuntu oyo alina ebiyungo.